Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza. Weebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV ng'era ng'okola ky'amaanyi nnyo yonna gy'osinziirira. Bannange mbaagaliza Yiddi. Mbaagaliza Yiddi ennungi mwena baganda baffe abasiraamu. Kakati nno amagye g'eggwanga erya UPDF ejjekkulu ery'okuttaka erya Uganda People's Defence Force abadeployingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo batuuziza meeting eri mu Luberu. We twogeddeko n'omwogezi w'amagye gano aga UPDF omukulu Charles Magezi agambye nti nno meeting yatudde mu Luberu ng'ekigendererwa kya kushifutinga magye g'eggwanga lino erya UPDF erya Uganda eriri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okuba nga bava mu Luberu boolekere eri mu Northern Kivu mu Ituri provinces. Lwaki bagamba nti nno okuva baasalako ebitundu ebyo Bunia, Luberu, kati abayeekera babadde basaza amagezi nga batandise okweyongerayo eri mu Dark Forest nga beeyongedde eri ddala munda mu kibira. Naye ne bagamba nti ne baneeyongera batya tugenda bayigayo bonna gye bali. Era kye baba bagamba nabo aba UPDF bakyusizza obwanga babutunuuliza kati eri mu Northern Kivu mu Ituri provinces ewali ekibira ekikutte. Bagamba nti n'abayeekera bakoddeko ssaako n'aba ADF gye baddukidde oluvannyuma lw'okutya entiisa eyabagenzeeko oluvannyuma lwa kabinja ka UPDF okubattamu abajaasi 242. Tujjukira bulungi emabegako waliwo okulwanagana kwa UPDF ssaako n'abayeekera bano abakoddeko. Kakati baddukidde mu Dark Forest eri munda ne beeyongerayo mu kibira nga bagezaako okuba nga beetegula ekibaabu kya UPDF gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye bwe twogeddeko n'omwogezi w'akabinja ka UPDF Magezi agamba nti naye banaakola batya ke beeyongereyo munda mu kibira yonna tugenda bayigayo gye bali sobole okuba nga tuzza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno amagye g'eggwanga erya UPDF gadeployingibwa mu Congo okugenda okuteekayo obukuumi mu bitundu bino ebya Ituri, Bunia ssaako n'okuprotectinga project yali egenda mu maaso ey'okuzimba oluguudo olutransporting ebyamaguzi okuva ku booda ya Uganda paka eri ku Butembo, nga bagamba nti nno abayeekera bano baali bataataaganya aba engineers abaali bagenda mu maaso n'okuba nga baconstructing oba nga batinda oluguudo luno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati bagamba nabo kati amaaso obwanga babukyusizza babutunuza eri mu Northern Kivu mu Ituri provinces basobole okuba nga bayiga omuyeekera yonna gy'ali. Jjukira nti nno ennaku eziyise borders ezigatta eggwanga lya Uganda ne Democratic Republic of Congo zaggalwa era ne bateekako ebyokwerinda bingi nnyo olw'ensonga nti nno baali bateekako ebyokwerinda nga bagezaako okupreventinga abayeekera bano abakoddeko okuba nga bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinza oba ng'otuwuliza era weebale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako naggambye kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, abali mu weekend, abali mu ggandalo lya weekend nammwe mbalamusizzaako nnyo mikwano gyange mwenna abali eyo. Kakati jjukira nti nno Uganda ebaddemu enkaayana olwa finances mu magye nga bagamba amagye ge badeployinga mu South Sudan finances tebamala. Kati ffe ne twebuuza ani yabatuma okudeployinga amagye gano aga UPDF eri mu ggwanga erya South Sudan. Kati tumanyi gano aga deployingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ani abasasulira omusimbi n'omusaala gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Obadde oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano kutegeeza nti gwe atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mitala w'amayanja abali mu US, UK mwena mbalamusizzaako nnyo. Mbaagala nnyo mweraba tugenda kuba nga tukomawo ne amawulire amalala mangi nnyo. Yes, oli ku UG Update TV kosinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo.
gwe nagambye agalo tweyungako agalo kweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukade temwerabirako na mukade kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwani Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mwebatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.